Ssaabaminisita Robinah Nabbanja bwe yabadde asisinkana abatuuze b'omu bitundu bya Elgon okuteesa ku ngeri y'okusengulamu abantu ebulambuli kyazuuliddwa nga n'ebitundu bya Bududa ebimu essaawa yonna ettaka lyandiyiigulukuka nga kyayanjuliddwa omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Bududa Agnes Nandutu. It starts from here to goes down. Where you are, we are on the crack. Kati Nabbanja olunaku lw'eggulo yalumaze nga walampa nsozi mu disitulikiti eno ng'alambula ebitundu ebirimu enjatika. Eno nga tannawalampa nsozi asoose kwevumba kafubo n'abakulembeze ba disitulikiti eno n'abategeeza ebiragiro ebyamuweereddwa omukulembeze w'eggwanga. The president directed that all those people in dangerous enclaves of Mount Elgon and Mount Rwenzori must relocate. The word is must. Ono abawadde nsalesale wa wiki 2 zokka okwamuka ebifo bino ebiteeberezebwa nti biyinza okuyiigulukuka essaawa yonna oba si ekyo gavumenti egenda kubasindiikiriza ku mpaka. People must relocate by January. How many weeks are these? So within 2 weeks, the government has given us 50 billion. Remember, we have 5,700 homesteads. But remember, we have not calculated the other ones in Mulambuli. Nabbanja bamulambuza ebifo ebimu ebirimu enjatika nga kigambibwa nti ziri mu kilomita 7 okutuukira ddala mu disitulikiti y'e Kapchorwa. From the stream here, and it has been going and it is continuous. So when you go up here, you will view it better than we are here. So we are giving you 2 weeks to prepare to leave this place. Where is Ogwang? Please map him. He got money from Give directly, but as if he was given only 1 million. He also need to find out, because he's clear. He said he was given money, but he only received 1 million. Abantu bamu abasangiddwawo nga bakyesigiriza bagamba nti okusenguka gavumenti emala kubaliyirira. Oli omu kubasaanya okuva wano. Bwe tubanga tukuwadde miliyoni 10 ovaawo. Kubanga bagamba waliyo olunyanfa waggulu eyo olugenda okujja lukuziike. Olagawa ogenda eri ebunambutye oba osigala mu kyalo ayagala kusigala mu kyalo. Which means ensonga lwakiti yajja ku 10 aye ayagala kusigala wano. Katugenda kuwa miliyoni 10 bali ludda aba post bank. Omukulembeze w'eggwanga we twogerera agumbye mu bitundu by'e Kapchorwa era wiiki ejja asubirwa amakando gasimba mbugisu mu kaweefube gwaliko okusomesa abantu enkola ya parish development model n'okutumbula eby'obulimi.